Okuzzaako emabega ku byaliwo ng'amagye ga Idi Amin galumbye Kagera musajja mukulu Museveni yali musanyufu ebitagambika n'ategeeza nti bafunye entandikwa ey'okuggyako Idi Amin. Era mu kitabo kye Song the Master Said yali nsobi nnene nnyo musajja mukulu Amin okulumba Tanzania mwezi ogwo ogw'ekkumi kubanga baali balinda dda we batandikira okulumba musajja mukulu Amin. Era nga kigambibwa nti oluvannyuma lwa Idi Amin okukola ensobi musajja mukulu Museveni yategeeza kekadde okubeera ng'afuuka omukulembeze w'eggwanga mpozi afe ng'enteekateeka gye balina tennaggwa. Era nga bino Pulezidenti Museveni yabyogerako mu kitabo kye Song the Master Said bwe yategeeza nti ajjukira bulungi nnyo bwe yali ng'atambula mu kibuga Dar es Salaam ng'agenda okwebuuza ku Edward Sokoine. Yali awulirira ddala nga mukakafu ebiseera by'omu maaso nga bwe bigenda okutambula. Olutalo nga lubaluseewo mu 1978 kyali kyeragirawo nti Mwalimu Julius Nyerere alina okuyita musajja mukulu ono Museveni yegatte ku lutalo kubanga Museveni n'ekibiina kye baali beeteekateeka bulungi nga bali mu buwaŋŋanguse. Era mu Desemba 1978 Mwalimu Julius Nyerere yayita musajja mukulu Museveni n'amutegeeza nga bw'agenda okwegatta ku lutalo nti era agenda kubeera mu kibinja kigenda okuyita mu bugwanjuba wansi wa Brigadier Cyrus Mayunga. Yadde nga akabondo ka Museveni kaali katono wabula bo baali beetegekedde bulungi olutalo. Bwe baabeerera ku nsalo nga balinze biragiro okubeera nga bayingira Uganda, Museveni yasigala afuna abantu okuva ku ludda lwa Uganda nga bayingiza mu ggye lye paka eggye lya Tanzania bwe lyasala ne liyingira Uganda. Mu kiseera Mbalala we baamuwambira eggye lya Museveni lyali liweze nga basusse abalwanyi 1,000. Okuzzaako katono emabega, endagaano eyakolebwa mu Mogadishu wakati wa Uganda ne Tanzania okubeera nga Tanzania teddamu kubeera ng'ekutendeka bakwata mmundu mu ggwanga lyayo. Mwalimu Julius Nyerere yasigala alondoola musajja mukulu ono Museveni. Era bw'atyo Mwalimu Julius Nyerere n'asindika omugenzi Edward Sokoine okusisinkana Pulezidenti wa Mozambique eyasooka Samora Machel n'amusaba okubeera ng'akabondo ka Fronasa katendekera mu kitundu ekya Mutepwenzi. Abatendesi ba Frelimo babeere nga bongera okubatendeka. Weewaawo ng'ekiwayi ekirala kyali kitengekeddwa Abachina ssaako n'Abatanzania. Wabula ate ku ludda lwa Milton Obote oluvannyuma lwa 1972 bano bo baali tebalina kye bakola nga basajja b'abamu baali mu kulima taaba kwokya manda ssaako n'okuvuba. Olwo embeera ey'akazigizigi bwe yatandika n'abayita yonna gye baali omu ku omu n'atandika okubatendeka ng'era bano beegatta ku lutalo nga Mbalala ne Masaka bimaze okuwambibwa. Jjukira ti gavumenti ya Milton Obote bwe yali ng'ewambibwa mu 71 bannamagye be naddala baali bamukkiririzaamu baatirimbulwa nga batono abaawonawo baddukira mu ggwanga erya Tanzania balala mu Sudan nga baasinga ogenda mu Tanzania be baali abantu ba bulijjo ssaako ne bannamagye abatonotono okwali Tito Okello ng'ono yali adumira Barracks y'e Masaka weewaawo mu kaseera gavumenti y'Obote we baagiwambira. Ono yali mu kibuga Kampala era nga wakati mu kuwamba gavumenti y'Obote yali agezaako okudduka agende mu Barracks y'e Masaka ne bamutegeeza nti Barracks zonna basajja ba Idi Amin baziyingiddemu era batirimbula abakyoli n'abalango. Ono kwe kusalawo okubeera ng'addukira Tanzania ng'ayita Mutukula. Abo abadduka ne bagenda mambuka baafuna obubuddamu mu ggwanga erya Sudan okumala akaseera. Kyokka oluvannyuma lw'endagaano eyakolebwa n'egatta Pulezidenti wa Sudan Jafar ssaako ne Idi Amin kyabira kizibu eri amagye g'Obote okusigala mu Sudan. Era enkambi zaabwe ne zitwalibwa mu Handeni mu ggwanga erya Tanzania. Era ng'akabondo kano ke kalimu abalwanyi abaali bagezaako okubeera nga bawamba ekisaawe eky'ennyonyi Entebbe mu 1972 ng'ebyembi 11 baagwa mazzi ne bafa. Bano okulemerera okulumba gavumenti ya Idi Amin mu 72 kye kyaleetera amawanga gombiriri Uganda ne Tanzania okubeera nga basisinkana ne bakola ekiwandiiko ekyokomya okubeera nga beesojja bonna. Era ng'akamu ku buwaayiro bwe mwali okulagira Tanzania okulekera okutendeka bannayuganda abaali mu buwaŋŋanguse. Akawaayiro akalala ke kali kalagira Tanzania okusembezaayo amagye gaayo kilomita 16 okuva ku nsalo yaayo ne Uganda. Era ng'oluvannyuma lw'endagaano eno enkambi mwe baali batendekera bano zaggalwa nga kye kyaleetera basajja ba Milton Obote okugenda mu kulima n'okutandika okwokya amanda. Era nga ensonga lwaki okuva 1972 paka 1978 basajja ba Milton Obote baali tebeenyigira mu byakutendekebwa okuggyako Fronasa yokka eya Museveni. Okuzzaako katono emabega mu lutalo lwa Uganda ne Tanzania nga lugenda mu maaso eggye eryawamu era liribagiddwa erya UNL eryali likulemberwa Tito Okello ng'ayambibwako Ito Jok. Era nga bano mu kwegatta ku lutalo baalusanga lwatambudde dda nga lutuuse Lukaya ng'ennaku z'omwezi 8 ogwokusatu. Era nga bano we beegattira ku lutalo ke kadde eggye lya Idi Amin bwe lyali lifungiza n'ogw'engulu.
era ng'oyita Ojjoko ne banne be bali ab'okutambula okuyita e Kampala, Jinja, Mbale okutuuka Lira. Ate ye Museveni ne Flonasa ye baali bayise embugwanjuba bw'eggwanga nga bakutambula okuva e Mbalala, Fort Portal, Kyenjojo, Hoima paka mu West Nile. Olulumba luno olw'1972 Obote yali akakasiza Mwalimu Julius Nyerere nga bw'asobola okubeera ng'alumba mukadde ako n'ajjako Idi Amin, era ng'ekirowoozo kino gavumenti y'eggwanga erya Tanzania yakigula. Weewaawo ng'amagye tegasobola kuvaayo kubeera nga gawagira Obote kola lulumba luno. Okusinziira ku mukulu Museveni, ye yategeeza nti yalabula Nyerere nti tagezaako n'akkiriza ebigambo bya Milton Obote okola okulumba, kuba baali tebannaba kweteekateeka. Kyokka Nyerere bino teyabiwuliriza. Obote yali amaze okumukakasa, era ebyava mu lulumba luno tebyatambula bulungi eri enjuyi zombiriri Flonasa ssaako n'Obote, nga ke kaseera basajja b'Obote bwe baagwira mu nnyanja Entebbe, ate ng'eggye lya Museveni eryali lirumbye ekitundu eky'Embalala baasanga eggye lya Idi Amin lyetegefu, era ne babatwala nga Nabugisi mufungize. Era nga mu lulumba luno olw'72 Obote yali asinga okubeeramu n'abalwanyi abangi nga baali eyo mu 3,000 nga bano baali bava mu nkambi ya Handeni ssaako ne Tabora. Nga mu kulumba kuno Museveni yali alina abasajja 32 bokka okuva mu nkambi y'e Kaboya. Ng'oggyeko omulundi ogwo basajja b'Obote lwe baagwa mazzi ne 1978 basajja b'abamu baagwa mazzi. Ku mulundi guno baali ku bwato obwali eyo mu 40, era nga bano baasimbula okuva mu kitundu ekya Musoma n'ekigendererwa eky'okujja okuwamba Soloti bayitemu paka Kisumu okuliraana Uganda ne Kenya, era nga bano babateekako eryato ly'e Tanzania eryali libalondoola. Ku lunaku olusooka buli kimu kyonna kyatambula bulungi, kyokka ekiro ekyokubiri bano baabula tebaddamu kubalaba. Eryato eryali libalondoola lyabanoonya kyokka tewali n'omu gwe baalabako yadde okusanga emirambo gyabwe, nga kitegeeza nti bwonna obwato 40 bwabbira. Bano baali bava mu kabunda aka Save Uganda Movement akali aka Etekalo ejjalu ssaako ne mikwano gye. Kano Stephen Isaac Ntemihonda ono yali munnamagye w'eggwanga erya Tanzania, era nga y'omu ku baali bakulembera ebibinja by'amagye g'e Tanzania okulumba Uganda. Ono yategeeza nti bwe baamala okubeera nga bawamba baasigalirawo wano ddala mu ggwanga erya Uganda okumala ekiseera, era ng'ono yakolagananga ne bannabyabufuzi ab'enjawulo ng'oggyeko Paulo Muwanga ne Edward Lugumayo. Oluvannyuma lw'ennaku z'omwezi nga 25 Julayi 1972 abamu ku bannamagye b'e Tanzania baali batandise okuddayo, era nga bataliyoni 3 ze zaasigala emabega okutendeka n'okunyweza ebyokwerinda. Era nga Kapitaani Stephen ono agamba bwe bamala okuwamba enkambi ey'eggulu yasigalirayo ddala paka mu Novemba 1979 bwe baamukyusa ne bamutwala e Fort Portal. Ono bwe yali e Fort yali avunaanyizibwa ku bitundu by'e Rwenzori omwali Kasese, Bundibujjo ne Kabalole, era ng'eno yabeerayo paka mu 1980 nga tebannamukyusa kumutwala Jinja. Bwe yali ng'akyali Kabalole ye yali adumira units zonna ezaali zikuuma eggwanga erya Uganda ne Congo, ogeza nga Bwera, Mpondwe ssaako n'endala. Ono ajjukira bulungi nti bwe yali e Fort omukulembeze w'e Rwenzori Luwezire Mumbere yateranga n'alumba obutale mu bitundu bya Mubuku. Kyokka olunaku lumu Kano Stephen agamba yalaba ng'ejjoogo likuze n'asalawo okulagira basajja b'emmundu bazisonge waggulu mu nsozi ne basindirirayo ebyasi. Ekyaddako Kano Stephen yalaba bbaluwa gye baali bawandikidde UN ng'egamba nga bannamagye b'eggwanga erya Tanzania okubasindiriramu amasasi waggulu mu nsozi gye baali batyoboola ddembe lyabwe ery'obuntu. Eggye ly'e Tanzania eryali lisigadde mu kaddaako ebyali bitambula mu gavumenti byali tebibakwatako nga bo baliwo okukuuma bannayuganda. Era nga mu kalulu k'1980 Kano Stephen ono yali mu kitundu eky'emasindi, era nga baali batendekerayo bannamagye ba UNLA, era ng'omulimu gwe gwali gwakulaba nga campaign zitambula bulungi awatali muvuyo gwonna. Era ng'ono yategeeza abantu ba UPC bagendanga nnyo gy'ali okumusaba obukuumi, kyokka bo abaddipi tebaagendayo. Era ng'okuva ku headquarters zaabwe ezaali Entebbe, Kano Stephen yali emasindi bamutegeeza nti Milton Obote agenda mu kitundu ekyo kuba campaign, wabula ng'agendagendera mu nnyonyi y'ekinnamagye y'eggwanga erya Tanzania, era nga Kano Stephen ye yali alina okumuwa obukuumi. Kano Stephen nateera akalulu nga kawedde yasigala mu Uganda paka mwezi ogwokubiri 1981 abakwatamundu aba NRA bwe baalumba enkambi y'e Kabamba. Bano nga tebannaba kulumba Kabamba,
Eggye lya UNL eryali lifunye ekiwayi ekisooka eky'abantu 36 abaali batendekeddwa mu nduli mu kitundu ekya Arusha, era nga mu bano mwalimu Eritu Mwine, Ivan Koleta, David Tinifunza, Rusoke, Pecos Kuteesa ssaako n'abalala. Era nga ku bano Kano Stephen bamuwaako 19 bagende bamuyambeko okutendeka ab'amagye abapya. Ono ekyamwewuunyisa kwe kubeera nti abantu be baali bamuwadde okubeera nga bamutendekerako abantu batandika kubula omu ku omu, era nga eyasooka okubula ye yali Eritu Mwine n'agobererwa Pecos Kuteesa. Kano Stephen yeesitula n'agenda e Kampala n'ategeeza Oyito Jok nti ba Secondary Lieutenant 19 be yamuwa bamuyambeko okusomesa bannamagye abapya batandise okubula kinnoomu, era nga mu kubula bamutegeeza nga bwe baba bagenda ku kitebe ky'amagye ku Republic House, kyokka nga tebaddayo. Mu kumwanukula, Oyito Jok mu kusaagirira yamutegeeza nti abo baveeko abeesonyiwe. Ebyembi abaali balumbye Kabamba agenda okuwulira nga be bamu ku abo be yali alina mu nkambi ye. Era nga bamaze okulumba Kabamba, Kano Stephen Omutanzania yafuna ebiragiro okuva mu bakama be nga bamutegeeza nti ayongere okunyweza ebyokwerinda, era nga Museveni yasinga kukolera mu bitundu bya Kakiri, Kiboga, Hoima okugendera ddala paka mu kitundu kya Kiweweta. Era nga Lieutenant Kano Stephen bamulagira okubeera ng'agenda asigukululeyo Museveni ne basajja be. Wabula oluvannyuma kyategeerekeka nti Museveni yali ategeezezza basajja be tebagezaako okubeera nga balumba eggye lya Tanzania yadde okulyanukula. N'olw'ensonga eyo okubeera nga eggye lya Museveni terina kye lyakolanga Batanzania, baamuleka n'agenda mu maaso n'enteekateeka ze. Era nga keekadde ke kamu enkolagana ya Milton Obote ne Tanzania yali etandise okwonooneka. Era nga ensonga lwaki Milton Obote bwe yaddamu okugenda mu buwaŋŋanguse teyagenda Tanzania, yagenda Zambia.